Hello, tubaneza ku mukutu nalubalira divine. Nze nawe nkawula na mirembe, nze atuuse okutuusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Kale ndi Nalongo Nalubale. Ebuga bassese gye tusinzidde okubanga tubaweereza. Kale tubatumiddeko bannaffe mwenna abeekomera ku mukutu guno, abatuleetere mu abateekateeka ebiteeso byammwe ne mubituteerayo, abateekayo comments zammwe ez'enjawulo mu inbox, nammwe ekyomukola ky'amaanyi nnyo ddala. Kale abapya baaniriza ku mukutu, feel at home, kyokola ekigambo ekyobeera nga okikoonako subscribe, then after ekigambo ekyo nakyo kikooneko ekitunudde mu bbanga, kamaliriza oba osigazayo akantu kamu koona ku kadde, olwo nno ojja kubanga ofuna notifications. Ekyo kiba kikulaga nti tutaddeyo omusomo gwaffe. Awo ojja beera updated ku buli kye tuba nga tussaayo, oluvannyuma nno obe nga ofuuka graduate maaso eyo. Tukyabasomeseza nno ddala. Era Nalongo nga ndi musanyufu okusanga olunaku olwaleero. It's kind of hot. Mukikola mutya? Mubaawo. It's a pleasure to have you here. Omanyi abantu bakipinga on nga baŋŋamba, Nalongo mukomyewo, tulina ebibuuzo ATCB. And I'm like, ngenda mubaleetera, ngenda mubabuuliza ebibuuzo. N'olunaku olwaleero waliwo ekibuuzo kye njagala tube nga tutunulamu ng'ate abantu bakyebuuza, ne mbadde nsaba osooka obuuze ku bawuliriza abo. Nesiimye okubeera ku mukutu olwaleero. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo, mwenna bannange abali mu kintu kino, abakikwasaganya, abakivugaavuga, abakiganyiddwamu. Mutuufu ndi musanyufu era neebaza omutonzi okubanga abakuumye nga muli balamu era abatuusizza ku byengeri eby'enjawulo. Mwenna abagamba Nalongo ebintu bye bitukolera, bannaye I'm so grateful. Abayizi abali mu kuyiga nammwe mwebale, kubanga si kya bulijjo okubeera committed. Olaba twagenda ku ssomero nga tusasula ne fees, naye nga tetwagala kusoma. Kati how about wano wetasasula fees? Twalibadde tetufiirayo ddala, naye ate Kaka oli wadzembe. naye ate era mufaayo, owulidde, mufaayo. Ne mugamba yadde maama tabanjaza fees naye ffe katuzimuwe, ate n'ekirala katwekubirize tusome. N'oddira akatambi kano kamu n'okaddiŋŋana, n'okalaba n'okaddiŋŋana, just osobole okutegeera ebikalimu. Ekyo kikulu nnyo, kubanga buno obuwangwa bwaffe tulina okuba nga tusobola obwogerera, tusobola okuba nga tubunnyonnyola, tusobola okuba nga tubumanyi. Kiba kya buswavu ng'owezezza emyaka 6 nga bakubuuza ebikwata ku buwangwa bwo, mu mazima nga tolina ky'osobola kwanukula. Mbeebaza puroguramu ez'enjawulo ze muwagidde. Mwebale. Nalongo, tugenda kwogera ku kireero. Olunaku olwaleero mbadde njagala tutunuulira ensonga eno y'amaanyi nnyo mu nsonga zaffe zino ezalubaale. Kale tuzze twewaayo ne tukola ensonga ez'enjawulo. Kano na kale n'okeresa era n'ogamba nti nze omu ku abo ddala abeewaddeyo eri bajjajjaffe okukola tuukirize okkira ku bali bajjajja nga abaalimba oba bataasobola tuukiriza ku mulembe guli. Kale ne weewaayo n'okola. Ekituufu olutabalo we balukulaga n'olugendako, ekijjulo we bakikutegeeza n'okibakolera. Kale nga muli okakasiza ddala nti ebintu bya bajjajjaabo obikolera ddala. Naye ate ne weekanga ng'abakulu bano bazze ne bakugamba nti tokola kimala. Mu mbeera ng'eno weesanga nga ensonga zino lubaala ajja n'akuwa obubaka nga buno, ng'olaba obadde olina ky'okola ne bajja ne bakutegeeza nti
naye tonnakola kimala. Ayinza okujja mu ngeri y'okwemulugunya oba mu ngeri y'okulabula ne weebuuza naye nga ndaba nkola nga ndaba buli kimu kikola nga bwe bakyagala. Kiki ddala ekyo kyategeeza nti sikoze kimala? Kale mu mbeera ng'eyo ezo ensonga ze nali yagadde obenga oyitiramu abaana ba Kintu n'Ennambi basobole okuba nga bategeera lwaki Lubaale aba atutegeeza nti tetukoze kimala wakati ng'ate tulwana ne tutoba. Weewaawo neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo. Kikulu nnyo nno kubanga eyo complaint tugifuna ebiseera byonna nga Lubaale agamba tokoze kimala. Tosobola kuteebereza mirundi emeka gyakyemulugunyaako kubanga oluusi akireeta mu bubaka olaba ng'oli akugoba emisinde naye nga tova mu kifo nga balinga abakugamba you're not putting in any effort. Owulidde? Kyekintu kye kibulamu Yeah. Naye nga ebiseera ebisinga obungi era ffe ng'abalya mmere we stand to be blamed. Mbuuza tutya kubanga bagenda ne bakuwa ekibbo, Lubaale akuluma sazeewo weetambulireko. Saazi omukyalo ono omukadde akugambye mwana wange weetambulireko, nze bino ebizibu ebikuluma nga ndaba si bya bulijjo. Bino mbikugambirwa kuba nkiraba nti gwe tolina maama wo, bali banno balina maama waabwe alabika abalwanirira, naawe weeyambeyambe. Munnange namukadde ng'akukwatako ku mukono ng'abaako gy'akutwala nga bamugamba omwana ono aliko empewo z'ewaabwe, nga bakuwa ekibbo, nga bakuwa akambe, olubugo, nga bakugamba kati ekibbo kino nja kuteekangamuko ku ssente, buli lw'ofunayoko ng'oteekamu ssente, buli lw'oba olina ky'ogamba bajjajjaabo ng'ofukamira ng'oteekamu ku mmwanyi ng'obagamba owulidde ti ye jjajja, ng'oleeta ekibbo. Eyali anoonya omulimu nga gubuze ng'omulimu gw'ogufuna, eyali anoonya amaka nga gabuze nga n'omwami akola ki? Ng'alabika. Kati ng'obeera n'omwami nga mutowo afuna omusajja olumufuna ng'amugamba ayagala muwasa, nga gwe weebuuza naye nze kijja kitya okuba nga wange tannakiŋŋamba ate nga nze nasooka okumufuna ate nze nina n'ekibbo ky'abajjajja. Naye nga mazima bwe bakugamba nti ggyayo ku kibbo ekyo tulabeko, nga bwe waleeta ekibbo ekyo mukwano wasuula eyo tomanyi na bwe kifaanana, tomanyi na bwe kifaanana. Lubaale bwaddamu okkuluma toyinza na kulowooza nti olina ekibbo oba oyagala ate ogende wa musawo mulala olyoke omugambe kale bampa ekibbo naye simanyi lwaki tekyankolera. Naye nga kiki Lubaale kyakusuubiramu? Lubaale akusuubira okufukamiranga oteekemu akasente mu kibbo kino, oteekemu akatamukago, olyeko onyumyeko naye omunnyonnyole obulamu bwe bwe butambula wa weeyagala atereeze ki ekibulamu naye tobikola. Anti oli ejja kugamba Lubaale kyeyagamba talaba nti neetaaga omulimu. Do I even have to explain it? Akiraba neetaaga ssente, ky'ogamba era ayagala mugambe. Munaye olina okumugamba. Bwe twali tutandika emisomo gino twabagamba nti kiki Lubaale kyatwagaza. Ne mbagamba Lubaale atwagaza basically recognition, kumumanya nti gy'ali era yatukulembera mu bulamu bwaffe n'ebintu ebingi entuumuliitu byatukolera. That is his demand, recognition. Kati gwe buli lw'ogamba nti tojja kwogera naye just because you think nti yamanyi, awo oba omumye kyayagala era naye agenda kukuuma kyokola ki? Ky'oyagala. You have to recognize ekyo kye yakakukolerawo by thanking him, then omutegeeze ate n'ekirala ky'oyagala, awo amanye nti ali mu action.
nti yali mu control. Exactly. Naye bw'abeera awo ng'akugabirira bugabirizi nga gw'osirise, awo tewaba connection. Kati ajja kugamba tusokoze kimala. Oli mwana wa bulenzi, oli mwana wa buwala, wasikira jjajjaawo. Naye kifundikwa bukyanga osikira jjajjaawo kati myaka 7. Toddanga mu kyambala. And the next thing, nti simanyi lwali kyanjagaza. Ng'olinga agamba nti bakuwa kyakuwanika wali oba kyakutereka, oyinza n'okuba tumanyi gye kikola. Kiri mu kyalo, nabireka mu kyalo. Ate obuvunaanyizibwa. Kati tunuulire Kampala embeeramu gye tugibeeramu. This person is renting this one room. Ayina girlfriend we. Okiwulira. Kati ono dude kyotamukkiriza nti agenda leeta ekifundika kiwanikawo. Kati babebi balina okujja. Banaye, eno embeera tusaba tusaasirweko. It's alright. Genda mu kyalo oyambala ekifundikwa kyo okomewo. At least once in a month. Yeah. Okyambale omuzimu guli guleme kuwulira ng'ogwasigala mu bbanga. Okay. Kubanga we guwulira embeera bw'etyo gugenda kujja gy'oli mu busungu ate gwe ogambe nti lubaale takwagala. Naye nga gw'obikoze. At the end of the day, ebiseera ebisinga ebintu lubaale byatuvunaana. Ffe tubyekolera. Era tubeera ku ludda olutasobola kuwangula musango nga tubadde tuwooza naye. So, find a way of going there. Oddaabirize obusika bwo. Lambula ku baana be wasikira. Bayite. Manya bwe bali ng'obuvunaanyizibwa. Owulidde. Kwegamba lubaale atudimandingamu obuvunaanyizibwa. Bw'akugamba nti ayagala se ekijjulo ng'ekyo, n'ogenda n'okifumba, ne weerabira nti ate buli lw'ofumba ewuwo olina okuteekerangako empogolo ezo ng'akabonero akalaga nti ate naye tomusuuliridde. Abaana ba Nnaalongo tobeerabidde. Anti wali n'abafumbira ebyabwe kyaggwa. Naye ate gwe olya buli lunaku. Gwe lwaki oyagala bo balye lumu? Olya buli lunaku. Why do you want them balye lumu? Nabo balina kulya buli lunaku. Meaning, nti lw'ofumba emmere gy'omanyi nti bagirya, baweeko. Bwe gaba amatooke bateereko empogola, endala baweeko. Omanye nti abalongo mbakoze ki? Mbawaddeko. Naye bwe kiba nti tunaalindanga ku bijjulo okubeera nga tulina okulya, kiba kitegeeza naawe ojja kulindanga that long okubeera ng'osobola okukola ki? Okulya. Ze zimu ku nsonga z'owulira abantu bagamba nti ndya naye simanyi mmere kyeraga. Sikkuta. Ng'olina abakuliirako. Ebyo bibeera biwuka. Those are worms. Okay. Wamiza eddagala ly'ebiwuka ne liggwayo naye n'osigala n'embeera y'emu. Muganda wange, abo abalongo balumya enjala nabo nga babadde bayala. Okay? Naye nga ebintu ng'ebyo bwe tumala okumanya nti tuliko empewo, okusobola okugamba nti lubaale mumativu. We make it a routine in our lives okumanya nti nfukamira eri bajjajja n'enjogera nabo. Mbagulirayo ku byokulya ne mbawa. Endeku ne ngiteekamuko ku mwenge once in a while. Bw'otyo kwegamba buli kimu ng'okikolako. Anti there is this situation lubaale ye yennyini waneetera mu kugezesa. Akimanyi I'm in love with this person. Ye kennyini alaba engeri gye mumatira. Oluvannyuma lw'omumatira mba nkyali awo nga ajja ng'akozesa eddoboozi lino ng'akugamba oyo n'omuntu si mutuufu. Nze ngamba singa kisoboka enkolaganayo naye yalikomyawo. Sinsi yalinaku obubaka bwe butyo ng'ate bwerufu teweetaaga nagenda wa musawo bukola ki? Bukuddiramu. Ng'akugamba oleko ono omuntu gw'omanyi akuwa essanyu. Kati we naagaanangawo tolaba nga ajja kugamba nti sikoze kimala. Kakati Nnaalongo. Yali yagadde ffe tuweeweeyo tutya? Obanga sinsi yali nkoze byonna. Omuntu ono tosobola mundekera.
abantu bino bye bagamba bulijjo lubaale tukuwadde buli kimu lwaki totulekaamuko abantu bano be tuba tusazeewo ntube twerondedde n'obeerekereza gwe muno n'otamugamba nti omusuuza akantu ke ye kaalaba nti ke kamukolera sincerely ekyenjagala omanye awamu n'abatuwuliriza mwenna nti oli lubaale bajjajjaffe on contrary kwebyo ebimwogerwako lubaale yakyasinza okutwagala era mu bintu byonna ku nsi kuno bye yali twagalizza tatwagalizangako kukaaba okukaaba kutabula lubaale tayagala kulaba muzzukulu we ng'akaaba naye ng'atandisa this person anti amukulesa lwa nsonga ayina ye kyalabye ekijja okujja in future ate ekijja okukaabya ennyo n'okusinga gw'ogenda okukaaba kati so akugamba omuleke bw'oba nga ddala weewaddeyo eri lubaale oba oteekeddwa okumuleka akkiriza oba gaana kubanga bwe twewaayo eri empewo zino tuziwa ebbeetu okutusalirawo tuziwa endowooza yaffe ate olwozo ne zitulaga kiki ekisinga obulungi bo be balina gyetuli kyova olaba nti bakugamba bw'oba onyusa akawungeezi fukamira bajjajjabo baweeyo obudde bannyonnyole olunaku lwo lutambudde lutya how has been your day enkeera ng'ogenda okukola bannyonnyole what's your program olwo abatanfuga nnyo abantu b'osisinkanye ab'enjawulo olwo abatanfuga nnyo asobole okukugayidinga akugambe nti omuntu bw'ati nno gwe wasisinkanye ajja kukuyamba omuntu bw'ati yanguwa omwesaleko kwegamba byonna aba abikola for your own good kati golooza lubaale akulesa omusajja amukozesa ekiye nti amwagale ate alina ono omuntu gw'aba akwagaliza sinsi yalina nga teyakwatagana naye ate ng'amulabyemu emirembe n'agenda n'akwagaliza ono omuwala banaye nga buli womutunulako tolaba wakusanyusa nga wallahi talina wakkubira aba amulabyemu emirembe kyo ng'alaba nti in future gwe yadde kati olaba nga atakusanyusa naye ate essanyu ly'ogenda ddijja mu oyo yagenda okuzaalira abalongo b'oloota oli akusanyusa tagenda bakuzaalira olidde oyo nga yamumaze omulaba mu buli kimu olidde so wakati nga twewaayo eri empewo zino tulina okwewaayo fuli kubanga bw'omala okwewaayo zitandika okukuweereza ebigezo ng'ebigezo bino zaagala kukakasa ky'oyogera kituufu oba si kituufu ziyinza n'okugamba nti omuntu oyo muleke nga zikugezesa zirabe ddala ky'ogamba nti oziwulirize era weewaayo gye ziri ddala osobola okikola n'oziraga nti omuvuddeko ate zo zennyini ziraga nti ate zigenda muleeta nasooka ne bangamba nve ku kana akacupa kabiya kyokka nga bakimanyi okaagala ne balaba oba onebbirira oba ddala kituufu oneresa omwenge for their sake kwegamba ne bino ebintu olumu babituteerawo tugezesa ffe nga ffe kutugezesa naye nga at the end of it there is always a reward waiting there's a reward waiting bw'okiyita ng'oluwadingibwa bulungi bw'otokiyita ebigezo bya lubaale ng'okiddamu ebigezo bya lubaale bikoma olaba wano ewaffe tubadde nga n'abantu be tuyita bamusajja mukulu abeebuzibwako eby'ensonga kale toyinza kugamba mbu naye akyatambulira mu bigezo bya lubaale kubanga kijja akiraba n'akimanya nti ekyo nno kigezo ako n'akatundu okozeseza kanene ogambye kijja akiraba n'akimanya kitandika okwezimba kyezimba mpola nze bonna abaludde mu nsonga zino balina obusobozi obugamba nti gundi ono azze kigezo bwe baba bataddeyo ebirowoozo olaba ekigezo nga kinajja gy'oli bw'aba mukazi ng'azze gy'oli nga kigezo olumulaba first sight amapeeme gatandikirawo kukuba
ekyo kigezo dduka tosigalawo. I'm telling you. Eyo ye part w'otuulira ne weebuuza onaze lwaki ankubisiza omutima. Let me find out why. Ate olwo oyongera kinnyikira muno ogenza okugwa mu kateebe. Let me find out why. Bali bannemwanga kati olowooza nti ono gwe siigire. Ekyo kigezo. Okay. Kigezo. Kwegamba ekintu nga kigezo gy'oli. It catches your eye. It catches your eye. On first sight, oyingira akatale ogenze eggula mmere n'olyoka olaba akabuzi kano nga kalabika okuwooma ennyama. N'ogenda n'oyera ssente zonna eziri awaka soke weerire kanyama. Naye nga ssente ezo ozo zikuŋŋaanya zigenda mu kyalo kola nsonga. Ne mukaleeta, ne mukasala, ne mukookya, ne bajjajja n'obawaako. Yeah, ffe tetubeera bino. N'obawaako enti zaabwe awo. Ne kiggwa, emboko n'etandika. Anti ng'olwo bategeeza ffe tuli balya mmere tuliwo okulya. Wangi. Ayiya. Awo omugezi omu yakugambira nti omuntu tabeerawo lwa mmere yokka ey'omubiri wazira n'ey'omwoyo. Ng'olwo batulangira nti abalya mmere ogw'okulya gwabamalamu. Anti jjajja ate oba tuli balya mmere tukole ki? Era ffe tuliwo okulya. Kulya tekuliiko kkomo. Kale ebiseera ebisinga tuteekeddwa okwerekereza. Tekwali tumazeemu nnyo. Kale mazima ddala oli n'omulaba n'agamba kituufu akasente kano mbadde nkatereka n'ekino ekintu kisobola kyeresa. Nze gw'olaba birthday yange wetuuka nesigula keeki obanga etali birthday. I can't. Ekituufu jjajja sirina kyakukola. Sente kano kankajjewo naye nja bayiiza nja baako engeri gye mbasortinga out. Gwoyiiya. You go like I will compensate. Ekituufu I will compensate. Ate ngenda baweera ddala nno. Nziggyemu 3 naye nze nja baweera ddala. Yeah. So kengendeko out ne bakyali tukiringe. We need this cake. It's my birthday. We need to celebrate it. Yeah. Ate jjajja bino ebintu. Awulira. Neweebuuza ddi lw'otogenda ku celebrating a birthday kubanga n'omwaka ogujja era gyeri. Naguli. Nge simanyi byankya. Okay. Naye ng'omwana w'omuddugavu ne birthday. Tetujjako right ya birthday. Nalongo. Tetujjako right ya birthday. Ebintu bya birthday tubyogerako. Okay. Kubanga ffe gye tugenda okukola natandise dde ogiteekateeka so toyogera ku nsonga za birthday. Mwine gye mugenda okukola? Yeah. Nkambasabire. Maki tubeera mu mikolo throughout. Kati ffe bantu abateguibwako mikolo. Buli dakiika tubeera mu mikolo. Okay, gibawuuba. Gituuba. Mune tetwabyagala twalabirawo. Kale, bannamikolo ne bassemikolo mwenna tubaagala nnyo era kyenjagadde mumanye nti ebintu ebyo ebyalubaala ebituweebwa bwe gaba maliba, bibbo, ndeku, byonna byoto bajjajja basigala batusuubira okusigala nga tubikozesa. Ffe ng'abantu abakulu ate tubiyigirize n'abaana baffe okubeera nga nabo bali bitambuza nga tetuliiwo. Kale lubaale bwe lwavangayo nakugamba nti munnaye tokola kimala. Jjukira nti ebijja ebyo oludda bigendako birongoosaako. Bwe biba nga birongoofu oludda okukyalira ku bantu abo okwogerako nabo kubanga newankubadde bajja gye tuli naye si bonna nti bajja. Abamu bakoowu naye ate baba basuubira okukulabako. Genda tuukawo oyogerako nabo banyonyola bagambe bano buli kimu kiri bulungi. Mwebale kimala batwalire ku mwenge banyweko kubanga bo beenywera mwenge tebalina kirala. Omanye ti kati eyo nvuddeyo ngenze mbalabyeko mbabuuzizzaako. Saagala mutandike kwoza nze nalongofa ati ffe ebijja byewaffe tebiriiko nti kuyonja biyonjo bibeera bayisa muli olweyo. Biyonjo babisementinga ne babisimbamu ebimuli twateekawo omwana abirabirira tumusasula
Yeah, these people need you. Better go yogereko nabo. So find time, gendayo. Yogerako nabo. Yogerako nabo. Batwalira abazzukulu abalabeko. Omanye nti ekyo nakyo kikoze. Okay? Yeah, so okwewaayo eri lubaale kitegeeza nti n'omutima gwo gwonna just be undivided wenna weeweeyo eri lubaale ono okubeera ng'otuukiriza ebyo by'ayagala ate nga teweemulugunya. Endowooza bannaffe abayizi baffe ab'oku mukutu gwa Nalubaale the Divine ensonga emu kitegedde bulungi. Naddala ffe abaana bawala tuleme gamba nti twewaayo eri lubaale ng'ate ebintu bye yatuggyako tukyali mu mbeera ey'okukuta nabyo. Abakyala mukimanyi bulungi babajja ku magye. Kale kwegamba n'ogavaako emyezi 6 ate oba weetooloola n'ogamba kyagguddeko bugwe. Muneneerabidde. Munenaalongo neekanze amagye nga lita anti nabadde nsiikira bebe and then nentestinga. Bannange. Ensonga ng'ezo muzimanyi ze baatuggyako kale tube nga tuzerekereza. Bwe tuba nga tusazeewo nti twewaddeyo eri bajjajjaffe ekyo kye bakugambye nti sikyagala, ekyo kye bagambye nti ekyo kyerekereze, kireke. Kite. Tojja sobola sika muguwa mu mbeera ng'eno kubanga gye biggweera. Ojja kukolanga byonna ate olabike ng'atakola olw'akantu ako akamu ke wagaana okuvaako. Oba bakujja ku mwenge gwesonyiwe. Leka gubbirira. Bana ebyo n'ebintu tusobola obyerekereza. N'ogamba n'ojja weeyisizaako lweza ne weegayirira obadde osanze banno bakuwaddemu of course obadde tosobola gaana. Sincerely. Bino ebintu tusobola obyerekereza. Olaba weerekereza mwami. Mwami nga talekeka. Ama abakyala baliyo nga mumanyi nti omwami teyerekerezebwa. Nsaba muteekawo ekigalo mugambe eddala kituufu eyo ensonga yennyini teekayo comment. Ate mmwe bannaffe abaami ng'olina omukyala ono wamwagala ng'ekituufu omwana abandi tosobola mwesonyiwa. Nammwe mbatumiddeko nnyo. Naye lubaale waba yakugamba nti mwesonyiwe kusaba muleke. Era mutunuulire ng'agenda omulekera abalala omugambe nkwagaliza birungi byereere. Kubanga ne wonaasika omuguwa mpaka wa. Ne wonaamuzaalamu abaana ekituufu gye binaggweera tojja kufuna mirembe. Kale tweweeyo ebyo ebintu ebitono bye baba batugambye tubyerekereze ate ddala tusobole okubeera ababa atuukiriza ensonga z'obujjajjaffe. Weewaawo babuulire abaana bonna alonga abaana balemera ku bintu abo. Bakugambye ebintu byesonyiwemukko ennaku 9. Ennaku 9 for heaven's sake. Lumu mpaka ku 9. Weerekereze. Abaana bange emyaka 5. Ate nno newaba okugambye emyezi 6 kakkana. Kubanga munnange wonna ayagala ate okiremereko ate oyongera leeta buzibu. Ate w'okitunula musooka weetunulemu ani afiirwa mu kino ekintu. Lubaale gw'onyiiza yajja kunyiiga naye alina ekyokufiirwa. Ani alina ekyokufiirwa nti yeggwe. Munnange womala okukitegeera nti fe abalya mmere fe abalina ekyokufiirwa kale nze ŋŋamba kola ekisaanidde mu ggwe. Oba weewaayo weeweereyo ddala. Weeweereyo ddala nga tolina kyewerekereza. Bwe kuba kubaweereza baweereze n'omutima gumu nga teweekunizza baweereze n'omutima gumu gwajja osobola otuukiriza ensonga za lubaale ono. Lubaale si muzibu. Ebiseera ebisinga ffe abamufuula omuzibu si bwe kiri mwamu. Ffe abamufuula omuzibu. Kale ku nsonga ng'ezo mwekume ku mukutu gwaffe guno ogwa Nalubaale the Divine. Mube nga muyiga ebintu nga bino. Mube nga ate nammwe musobola okusomesa bannammwe eyo gye muyitira. Eba kusanga nga olina akatambi kano ke wakwata wakawulira emirundi gyo nga 6. Ekituufu kiri nti ng'osobola okunnyonnyola akakuba budinda nga bagamba naye okumanya kw'olina sinsi yalenga emabega eyo okimanyi bulungi nti g'onyigamu bunyizi. Waliwo abaana abaddira buno obutambi ne babuteeka ku TikTok. Kati n'abeera muli abaana mwekoze ebintu. Mu byokola ekikulu kya byonna nti muyiga. Ffe tetujja kufaayo. Ekikulu kya byonna nti muyiga mufunamu kyekyalesa omukutu guno. Kale
ffe tubasabira buwanguzi bwereere ate era kye tubasabira nti mukole mutuukirize mutambule bulungi ne bajja kyammwe. Kale badde nawe nkawala na mirembe enaalongo nalubaale ya omusomesa waffe ow'olunaku ekyo kyokola kyamaanyi tusiimire ddala. Weewaawo akuuma takumira mpeera tweyanze nnyo tweyanze Girugaba.